musibye mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video abadde mwebuuza nti Asiya bamuziise Asiya tebannamuziika okuziika kwe bakwongezaayo wakuziika nkya ku Sunday mwabadde beebuuza olwaleero atwaliddwa mu kyalo gy'agenda okuziikibwa agenda kuziikibwa saidi zeeyo Kaliisizo okwata ku Masaka Road saidi zeeyo gye bagenda omuziika bayitayo Kaliisizo mami we oba abantu be babeera nabo bayogedde nti omwana waabwe yabadde akaaba lubuto nga lumuluma okumutwalako mu ddwaliro eryasoose ne libeera nga limugoba ne bamutwala mu ddwaliro eddene ery'e-Mulago bamubeere nga bamuteeka mu sikaani okutuuka mu kubeera nga bamwekebejja ne basanga ekyenda nga kyesiba n'olwekyo nga yeetaaga okulongoosebwa ne bamulongoosa naye mu kumulongoosa awo babadde beetaaga ssente nga beetaaga miliyoni nnamba akadde ako babadde tebalina bye bajja kuzijja nga teziriiwo ono omwami ayitibwa SB4 n'akubira ku Maama FINA n'abeera nga baweereza ssente babeere nga bajjanjaba omwana oyo oba omukyalo oyo ayitibwa Asiya omugenzi kati ne babeera nga bamukolako ne bamulongoosa ne bamujjanjaba naye ekyembi Mukama n'abeera nga amuyita n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'afa kimu bamulaba nga mbabuulira ebintu ebyo mukimanye nti waliwo omuntu ekyamazima nga yeetaaga kukwata nga kalera k'omwana oba okubeera nga yeebazibwa olw'ekyo kyabeera akoze kuba Maama FINA okuwaayo ssente ezo talina waayita mukyalo oyo talina waayita Asiya tulina okwebaza omukyalo oyo ayitibwa Maama FINA alina omutima omugabi ate oguyamba kuba azze ayamba abantu ab'enjawulo waliwo omuyimbi yafuna accident n'agenda mu ddwaliro n'awaayo ssente ezayisukka mu miliyoni 2 n'aziwaayo ezo ssente ziba nnyingi bannange omuntu ezeevaamu n'aziwa omuntu nga talina waamuyita si mutabani we sikwegamba omukyalo oyo Maama FINA yeetaaga okwebaza ekintu ekirala ekyo ekyokugamba nti yafudde ki ekyo tulindeko enkya mu kumuziika bajja kwogera ekituufu ekyamuse naye nga kyetwategeddeko era nga bwe mbagambye nti yabadde akaaba lubuto okumutuusa mu ddwaliro ne basanga nga ekyenda kyesibye nga yeetaaga kulongoosebwa era yabadde yalongooseddwa naye ebyembi Mukama Katonda n'amuyita n'afa nga bwe mbagambye naye nga kitalo nnyo bambi kitalo nnyo eky'omukyalo oyo okufa abadde mukwano gw'abangi nnyo bambi abadde bamwagala bantu babadde bamwagala nga abasanyula kitalo nnyo naye nga mukimanyi nti Katonda wasalawo n'agamba nti jangu tosobola kuwalira oba oteekeddwa okukola ki okuva mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako kyekyo mubeere bulungi mweraba